atuwaleza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale the Divine. Nze Nalonkawala Namirembe Nsai atuuse okubatuusaako omusomo gwaffe gw'olunaku lwaleero. Tusinziira ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese batumiddeko nnyo bassebo ne bannyabo abeekomera ku mukutu guno obwa Divine. Beebaza obudde bumuwaayo okuwuliriza omusomo guno ate ne mutakomaako ne mutulekerayo ebibuuzo ne mukomentinga. Ate abalala tebakoma ku ekyo kyokka ne basalawo batusapootinge mu ngeri ya data. Mutusapootinze ku nsonga ya Kiwamirembe, thank you so much. Team Bugaba, thank you so much. Team WhatsApp group, beebaliza ddala mwenna abali ku Nalubaale group mbatumiddeko bassebo ne bannyabo. Munzikiriza abantu bano mbatumire, bakola omulimu gw'amaanyi ennyo eri ensonga za bajajjaffe. Team Diaspora mwemanyi bannange, sigenda boogera manya naye mbeebaliza ddala kyansusso. Temujjanga okunsaba bajajjaffe bongere obbagulira amakubo, mwebale kuwagira buwangwa na nnono. Munnaffe nno gwenna ali eyo eyali yagadde okubaako engeri gy'otuwagira mu ngeri zonna ez'enjawulo ng'osiima empeereza zaffe. Si byangu nno ddala, abamu babiyita byakwemoola, naye batono abasobola okuwaayo obudde bwabwe ne basengeka ebintu bino engeri gye tubisengeka, ate ne tusobola obbibasomesa ne mubijjamu omulamwa oba ne bibakolera. Kale nze ndowooza si kwewaana, but we deserve a credit. Abacriticising ekyo kisuubirwa, kubanga wakati ng'abantu abamu bakola era wabeerawo abeemulugunya, naye ffe tetujja kukoowa, twajja kuweereza bajjajjaffe. Kale mbeebaza mwenna abatwala ensonga zino nga ziri very serious, abatwala waako waffe n'omusomo gyaffe gino nga mugitwala nti gya mugaso nnyo, mwenna begikolera amakulu. Mbeebaliza ddala era temujjanga okwo. Mwekomere ku mukutu, tujja kubanga twongera okubawoleza. Obudde bugira ne butukwatamu ne tubulaabulamu. Ebyokulaba ebiba ebingi naye tuba tetubeera bidde. Saagala mulowooze nti tubasuulirira. Tutwalamu obudde okubanga tukuŋŋaanya waako ono gwe tubasomesa, tetumala gagamba bugambi nti kati leero tugenda kusomesa. Ndowooza muba mukitegeera. Ekikulu kya byonna kwe kubanga we have quality work. Omusomesa waffe. Hi. Tutandike. Omulundi ogwasemba twatunuulira ekibuuzo kya munnaffe gwe sijja kwogera linnya. Yatwebuuzaako oba kyalibadde kyavunaanyizibwa omuntu okwegulira ejjembe. Kale ensonga eyo twagitunuulira mu butambi obwaggwa. Omulundi guno ogwa leero twalyagadde tulabe wakati ng'obuuziza ku bajajjaabo mu nsonga ezimu nti njagala kwetuusaako ejjembe, olwo bo ne bakugamba oba tekijja kubeera kirungi. Mu ngeri yonna oba ne batakuddamu, ki ekiyinza okubaawo oba ki ekiyinza okuddirira nga tofunye ansa gy'obadde oyagala? Omusomesa. Neeyanziza nnyo omukisa guno, Nalonkawala Namirembe, mama Nammere. Nammere simanyi Nammere kiki ky'otugamba, naye Nammere walibadde olinako ky'otugamba. Ngenda bbaako kyembagamba obajjukiza oba mu ngeri y'obbakubiriza nti bannaffe twongere okuba nga tulima emmere. Mama n'emmere yakomawo, bajjajjaffe mwebali, Jjajja Ssenkumbi na bonna abakwasaganya ku nsonga y'okulima. Kale mbakubiriza Bamakumbi mwenna basentamu tukombe ku ttaka ensonga zino tube nga ffenna tuzeenyigiramu. Weewaawo. Yeah. Bweza. Wasaalonga mukasa. Kale abantu bangi beeyagaliza okwegulirayo ku mayembe. Era nina ne munnange yankubidde essimu yambuuzizza mugayina mugatunda. Ekintu ekyo njagala obeeko engeri gy'okinyonnyola abantu. Of the last episodes ze twalimu wano nga tukubiriza abantu nti kyalibadde kyavunaanyizibwa okolamu bbaamu n'ejjembe. Koono kakwata olukomo yalukutte n'agamba, Nalongo mwinayeyo ku mayembe ge mutunda? Amayembe agatundibwa mangi. Nane mu katale gye mmanyi emidaala nga kwegali mangi. Okay. Naye okugula ejjembe eri ensonga erigenda okukolera. Nga bw'ogaa nti mutuufu ejjembe linkoledde. Ate ago si mangi.
si mangi. Kale bannaffe abatwebuuzako ku nsonga z'ejjembe nabutya bwe waali yagadde abaagala odyefunirayo ennamba y'essimu weryawo wammanga details zonna ojja kuba nga ozifuna bwenna eyeeyagaliza ejjembe. Kaakati ensonga enkulu tubuuza kiki ekituukawo singa ogula ejjembe nga bajjajjabo tebakkiriza? Kubanga okeera enkya n'oyagala otambuza ensonga za lubaale zino ne bakusomera oliko amayembe oliko amayembe banayiga ketusoose okumaliriza oliko emisambwa oliko emisambwa banayimiri kati bwebamala okukungiriza ebyo byonna ne mutandika okukola emikolo. Ekituufu okulaba ku bugagga bwa lubaale kitwalamu obudde era emikolo okola mingiko. Si bangi abakoze emikolo gya lubaale ne balabirawo results naddala mu byenfuna, naye nga lubaale ayina obusobozi bwonna obutukolera kye twagala kasita tuba nga tuli ku same page. Ekizibu kijja mu kuba nti ebiseera ebisinga tubeera ku birala nga naye ali ku biki? Ku birala. Okuba nga twalayininga mu kkubo lye limu naye abe nga atukolera kye twagala kitwalamu obudde. Bantu bangi babeera mu ddinaayo butakkiriza, bamugamba kola kino nti ate nedda owaaye kola kino nti ate muŋŋondezeemu nkole kino, all the time nga babeera bawakanya. Kale mu ngeri eyo bw'ogenda n'ogamba bajjajjaabo nti bannaaye njagala kufunayo ku jjembe, bo bajja kulaba nga tolina nsonga ekufunya jjembe ddala nga bo already balina amayembe ge balinawo ate nga makozi gasobola okukola. Ate nze nga tegankolera. Tegakolera kubanga emitendera tonnaba gituukako egigasobozesa okukola ki? Okuba nti gakukolera. So mu ngeri eno nga bo baagala okola emitendera egyo, bo baddira ejjembe oba limu oba abiri oba 10 bagakuwe gakukolere. Okay? Naye nga ffe olw'okuba nti tetulina bugumiikiriza oyagala weegulireyo ejjembe. Kino kigeraageranya n'omwana ng'oli muzadde n'oddira omwana nga amazeeko nursery n'oyagala omugulire iPhone. Ate waba asobola gikozesa. Ati ndowooza olaba. Mushkila. By the way omanye kyewuunyisa ate abazadde tebabikola. They don't. Tebabikola. Biriwa bye batakola. N'osanga omwana ng'amaze P7 n'omugulira emmotoka. They don't. They do. Some They do. don't. Nalongo. Some do. Nkubulire. Parents are so active these days. They are so active. Yeah. Naye ate abazadde abaffe wano bamanyi ddiro oyina aba wano. Anti tuli kuba wano ddiro oyina mwemuli. okuwaaki omwana kubanga this is for his own safety. Anti kati waliwo abagamba nti kati bino ebintu ebimbonyabonya nkola lwa bano baana. Okay? Ekinsuza ebweru nga ntunula baana bano. To make them happy. Oba ompulira Nalongo. Anti kati Nalongo kubasanyusa mu ngeri zonna. And the next thing, wemba ng'ekintu nakikubye, omwana agenda kuba atudde P7. Of course bagenda otuuka mu P7 bano abaana b'e Kampala. Emmotoka bakule waka ewezire. Baba bamanyi okuvuga. Nga mugamba emmotoka yiyo ojja kugira nga bw'ogira nga bw'ogira. Njagala oyawule wakati w'okusanyusa omwana n'okuspoilinga omwana. Yeah. Nalongo no way to buy a changer bike for a kid. And this Jeep Cherokee. Kati njagala nkugambe. If someone can afford akagondi kano akamotoka. Talaba nsonga lwaki agulira omwana w'akagaali. It's not affording. It's not affording Nalongo. Okay, tudda kweno gondi. Yeah. You can afford iPhone eriko. 14 Pro Max. Ekikuguzisa omwana tekino kyaki. Kubanga alina kusitandinga small. Alina okumanya nti ebintu ebiri mu nsi muno. Essimu eyo ogiraba engeri gy'etumbulamu omwana n'amagezi g'okubeera active. And for a parent, ayagala omwana we abeere nga ye. Tasobola kukola ekyo. Ayagala omwana we abeere nga. Like omwana naye akule nga ali active. Ng'amanye ekyokukola. Now, there's a parents abagamba nti nanywanywa kyayo mukalo. Sagala baana bange banyo. Oba mu munuuno oba mu muyiwa whatever. Naye njagala olaba sugar everywhere. Sugar everywhere. Benkera bagenda kulwala. Okay. That is not parenting. That is spoiling.
And at the end of the day, the repercussions come back to when you. it comes to parenting, Yeah. njagala otunuulire Kampala kids. Kuba ono tulina okukategoriza abaana banje. Njagala omanye nti w'otuukako mu maka agamu w'otegeerera nti parenting oba luli nali ngimanyi bulala. These days parenting is so different. Okay. Omwana oba tonnamuwa iPhone eriko oba tomwagadde. That's why the degrees are being cancelled. Ate kati olese bintu nalongo tudde we tubadde kati eyo tubeeyo. Kakati bajajjaffe being into their parents bo bamanya ebintu byabwe nti omwana ono kati wano waatuuse kamuwe katekino ngira nendako mu iPhone Pro Max. Exactly. Kubanga lwaki akuwa essimu egenda n'okukutemyako omukono. You don't even know how to hold it. You don't know when to use it. Ate nayigadde ogikwasaganya nga temugimpadde. No, olina kuyiga nga tebannagikuwa. Sitwagala oluzinge mukono gwo otandike kwevuma simu gye twakuwadde. Mwagala njige emmotoka nga sinnagifuna. It's okay. Are you kidding me? Yeah, it's okay. Eno centrally gye tuliko emmotoka tuziyiga bazituwadde. Emmotoka tujja kugikuwa. Okugiyiga si kyekizibu. But we know nti kati you have the responsibility okugikuuma. Ate munaategeera mutya nti nina obuvunaanyizibwa nga temungezesezza kujempa. Tujja kulabira ku birala ebitonotono. Ebiriwanga si mmotoka. Ekibbo kyaffe. Bwe twakikuwa wakikola otya? Ate ekibbo n'emmotoka temwawula bajjajja. Leka naawe. Watuteerawo ekibbo. N'okisuula eyo. Kati tulyoke tukuwa emmotoka naye osuula eyo. Emmotoka eyagalwa. Ekibbo kyalibadde kyagalwa. So we have to move step by step. People have to know nti ate bino bye tutwala ng'ebiri reluctant. Ffe bye tubuusa amaaso. Bali bye bagejingirako. Ekibbo kikwata otya? Olubugo lwo olukwata otya? Ebikoyi bya bajjajjabo obiyisa otya? Obisobya bbanga ki? And the next thing, agenda sinziira okwagambe mbu toneeteekateeka kubanga akuwa posh. Tonnaba. Nenga togenda mugamba okimanyi bulungi nze manyi otereera ku luguudo. Endeku olina ogiteekamu omwenge buli lunaku. Emaze emyezi 3 tegenda mu mwenge. Kati nolyoka oŋŋamba mbu mmotoka muno oteeka amafuta. Tebajja kundoosa. Nti mu mmotoka muno oteeka amafuta. Ate endeku gye ntambuliramu abantu batambulira mmotoka. Absolutely. Otulaga buvunaanyizibwa. Wano otulaga buvunaanyizibwa. Situwagala bukeere nkya ng'emmotoka y'ebbeeyi gye twakuwa. Etudde waka. No, esise. Okay. Esise kubanga tewabimanyira bino ebintu by'oku refuelinga. Every time. Tukuteereddewo endeku refuel that ndeku. Buli dakiika giwa service. Yeah. Okay. And now otulaga nti you can't do that. So oyagala join okulabirira on weekly basis. Okikola service okyuse emipiira and everything. Tosobola kulabirira ndeku yaffe. Ogenda kulabirira motoka. So that way we gauge ne tumanya nti ono nakyakola ki. Kyebulamu kibulira muzzalaka. Exactly. Kansuubire bannaffe abali ku mukono. So kati wano tutunuulira embeera egamba nti tuteekeddwa okwetereeza. Ng'oyagala bajjajjabo bakukolera by'oyagala balage nti okuze. Naalongo eri omuntu nga bw'afuna omutwalo gumu bwe guti gumutabula n'agenda mu bbaala n'anywa buno obuwala gye obw'ebitaano n'aduula n'avuma. Angela like mwabadde mulowooza sizifune. Okay. Ati kati nzifunye ngenda kuzifuna. Ate n'enkya bagenda kumpa. Kubanga nze ejjembe lyange kalondoozi likola. Okitegeera? Weerabisizza. Bakuwaddeyo 10. You know? Zikufudde ekizibu. Ne bagamba ne kati toterera. Ono muzzukulu waffe atakwatagana. Bw'oyingira bw'okyusa engoye bw'ofuluma bw'oleeta akawala akalala. Obanga musajja yakuwanye. Bw'oyingira bw'ofuluma bw'oleeta akalala. Anti ssente byekola. Kakati mbuulira. Bajjajjabo bagenda kujjawo amaanyi agagamba nti atumuweeyo obukadde 10. Nga ku mitwalo 10 gyokka weeyisizza ng'ekitagasa. So bajjajja bo bakola nga bazadde. Making sure nti bakutuusa mu buli step. Abantu bagamba nti lubaale ono omuzadde abanga ono omuzadde akugamba nti sokolete pene yawedde more than ndyoke nkuwe endala. That is accountability. Jjajja batyabalirira nnyo. Accountability. No, ate ono lubaale ng'aba abalirira nnyo. Kyetaagisa mu bulamu. Nze naawe tukiteekedde nti in life you have to be accountable. Absolutely. For your deeds and byonna ebikwetoolodde. Kati no bino ebintu byonna bajjajjaffe bye bakola babikola ku lwaffe. Era it is for our own good. Kubanga tekigenda kubakola any good okuwamu obukadde 10 ogenda ojooga ekyalo
bafundikire nga bakutemyeko omutwe bakubye akatayimbwa anti walangiridde nga bw'olina ssente olwa ssente zo kati kisingako olw'okwagala muzzukulu waabwe akasente ne bakakuma obeerewo ng'oli mulamu ate n'obuna emiruka abasawo n'abasawo nti lwaki byokola tebitambula so ye lubaale bwatyo bwakola kati bwe tumala okumanya enkola zeezo twetendeka okuba kale mu ngeri eyo lubaale bwamala okakasa nti muzzukulu wange ayize asobola okwefuga asobola okwekuuma buli kimu asobola okikwasaganya obulungi awo ng'akuteera omutendera ogukola ki oguddako so nga tonayagala gula jjembe sooka weetunulemu naawe ng'omuntu weebuuze where do I go wrong ate ekineewuunyisa osanga omuntu ayagala ejjembe okuligula nga n'amaka ewaka gamulemye olwaninga you can't run your home abaana bakulemye okufuga ewaka bafuuka bwe tuyita bu problem child omukazi yakutabukako ewaka kati nno gwe planinga oleeta ejjembe litekinge over my friend bino webiba bikulemye okuwasaganya mukazi wakulemye okufuga wamu n'abaana bo togenda sobola jjembe let it go ejjembe nagwo mulimu ki actually ogw'amaanyi neddala so tulina okuba nga twetunulamu tulina okuba nga twetunulamu nze mbunafu bwange bw'obwongo bwange ejjembe lino naalisobola jjukira ejjembe baliwangirako ggwe muntu nannyini lyo so liyinza otegeera nga ggwe exactly mwena ne mubanga ate ofunye omuntu owokubiri mu nju ataakwatagana ng'alinga gwera ng'alinga ggwe naye nga teri problematic ate liba ligenda kukusingako bambi toleeta kintu kirala kyattagali ku sayidi yo butereevu kati ye lubaala amanya nti ono ye munnange teyakwatagana n'abako waakukomya n'akukuumira awo gira oli awo okutuusa lw'olitegeera nti omuntu abeera n'empisa omuntu takola kino takola kiri alina kukola kino na kino n'oyiga obuvunaanyizibwa na buli kimu n'akuteera munnange kyoba oli waaba afunye ssente nga tasobola zifuga kuba ku nnamba y'essimu eyo tujja babulira how to handle money nti nafunye ssente zino n'ekituufu sobola kwefuga zinemeseza okwebaka sobola nakutambula bulungi zintuma ebintu bino wammanga nina amaloboozi mu mutwe nga ŋŋamba ebintu bambi mugerwa nywako mugerwa ebbaala gigulire I had this arc of my banange bino bintu si byakuseka naye oli ayinza okugamba kyogamba mbu wensoboledde zifuna sijja sobola zifuga I'm telling you abantu bazifunye nezibalema okufuga so if you can't handle it woba walietaze any consultation please dial that number tujja kuyamba okufuga ssente zo tetugambye mbu tugenda zikuterekera temweraliikirira wazira kuyamba kulaga butya bwolina ozisaasaanya butya bwolina okweyisa gwazifunye oleme tugamba nti ate zonna nga bwazikoze bwazinywedde bwolwokuba owulira eddoboozi lino nga likugamba bambi fuluma mu nju tugende tunywemu twalayo ntonotono butono ojaba tozimazeewo ndaba gwazikola mitwalo nga 2 zimala mitwalo nga 2 kati bw'otuuka eyo nga otandika okunywa bambi otumyayo liita bampeeyo liita nga bagireeta kakati ng'onywa genda okulaba nga bagamba naye bwetulaba ng'ekifo kino kibulamu okukyamuka oyo akuliraanye lwaki tomugulira mugulire munno mukwatibwa ekisa ng'omuyitawo waitress oyo mumpeereyo oyo mumpeere kabebi kano nga kalabikawo ate bebi jangu ontuule wano tuwayo lita 5 mwana wabandi ono yeetaaga osanyusa kati ate waitress manyi bagezi bw'atwala ezzike takomyawo balance ate naawe oba onywedde bulungi ng'otandise obbiwulira tomusaba and then eddoboozi lino nga likugamba that is not fair temusobola kunywa bantu basatu nga mulinga aga nti ebbaala njereere ebbaala yonna gigulira omwenge ng'oyimirira ku mmeeza ng'ogamba mwenna munywe kunze paka we mutameera ng'owa ebbaala akugamba nedda tetusobola kuwaayo mwenge bwettu sebo ssente kuki ku mmeeza ng'olyoka omugamba nziina waka olowooza siina ssente mpaayo omwana tugende ffenna ewaka ng'okwata kabooda waka ng'obalako ekinaana ng'okikamyawo ate abeera gamba ndaba ffe abazikoze tujja kukola enjala mbadde mulowooza siziina ng'ozibawa katuzinywe kibalume ng'obalumya wamma
ogenda okuzuukuka nga wasize ku muzindaalo gw'omu bbaala ng'oguwalampye ya kati ebyo omusajja omukulu ebyo ow'ekitiibwa bye bituukawo ng'oguze ejjembe ate nga lubaalewo takkaanyiza nalyo kati lyo libeera likola nga bo bwe bazisaasaanya byo bwe zikola bwe bazisaasaanya ogenda okufundikira nga amakulu gakoze eki gabuze lwaki wafuna ejjembe lino kale nno munnange oteekeddwa okuba nga ofaayo naawe oteekeddwa okuba nga ofaayo eri bajjajjaabo naye bw'ogamba nti bw'ogenda kugula buguzi jjembe ensonga za bajjajjaabo zisuule muguluka tebigenda kuggwa bulungi balina omukisa abo abaleese amayembe ne gabakolera bulungi era ne gabalamira naye nze kyemmanyi nti abo ababeera bwe batyo babeera nga bakkaanya bulungi ne bajjajjaabwe era nga yaleeta ejjembe lino nga jjajjaawe akkiriza era ne balyanjula nakkiriza nalongo jjajja ono tetusobola mukaka kukkiriza kuba waliwo ambooza wano jjajja tetusobola mukaka kukkiriza tetumukaka jjajja togenda kumukaka ogenda kukola nga akkiriza oba nga takoze eki nga takkiriza naye bangi abaleese amayembe gano nga bajjajja tebakkiriza ne gabakolera kati tugezese we try out our luck ne gabakolera naye gye biggweera tebiba birungi ku muzindaalo kw'osolo si kyokka bangi bayitimusa ne bagagawala naye ku ntikko ya byonna nakukuba ekigo ne byonooneka ekigo ate ne kibeera kinene n'oyitawo nnyo bubi ate ekigo ng'ova waggulu kirina engeri gye kinyuma gy'okoma okwambuka n'obunene bw'ekigo tubalabye wano bagaguze ne baduula ne bakola ki naye ekigo ne kiba kinene unfortunately nti ebiseera ebisinga tekitera balekera bulamu so it is very unfortunate okubeera nga bwe kityo bwe kibeera kale abantu bano abaguza amayembe gano ne gabakolera ate oluvannyuma lw'okugwa kino ekigo obugagga tebusigalawo ogenda okulya kino bakitutte kino bakisese like ate abaana ne badda ku zero jjukira balinayo kati omusanga ate ogw'ejjembe lino eryaleetebwa tebamanyi wa waakulizza tebamanyi ki kyakulikolera abaana wabalimba tewababuulira mazima olina kiwabalimba mbu oba yesu yakola naye nga okimanyi nti jjembe lyo lirimu lirikola ki okanya basindika mu kkanisa na baasa era n'obeera awo mu bugagga obuyitirivu naye ng'emirembe tewakola ki nga tewali era tulabe bangi abayitimuse mu ngeri ezo era ne bafundikira buki bubi kale singa bajjajjaabo baba tebakkiriza kyamaanyi g'oleese oba g'oyagala kuleeta kyamaanyi muleke kiba kitegeeza galeke kubanga wabaawo olutalo wakati wo n'ago amaanyi g'oleese ate nga gye bigenda okuggwera togenda okubonaabona kubanga enjovu ebbiri we zirwanira jjukira bajjajjaawo bakuyinako rights biological rights bajjajjaabo bagamba ono muzzukulu waffe kati gwe mu Nigeria oyogera naye ng'ate gye biggwera bano ono jjajjaawo tosobola musinga maanyi ffenna tubirabyeko kagabeere mayembe g'oleese tegasobola musinga maanyi osikaasikako omuguwa n'osikaasika omuguwa naye era gye biggwera abajja kkomegga buli ngeri kuba aba akumanyi asobola okukwatira mu baana tubalabye abagagga n'agaggawala naye n'azaala abaana ne bafuuka ekyerolerwa nga temuli mwana omu gw'ogamba nti yeesiimisa oba yeegombesa fine ayinza okubeera ne ssente naye ng'ate ebirala tewali nga gaakaaba eyo mazibu maka tewali mulimu tewali like you have to look after these kids nga ye n'omukazi basula mu kisenge kya njawulo ekyo nakyo kyogereka ate nga olina obbasasulira ne rent we basula gwe taata eyaleeta amayembe go so we have to be conscious nga tukola ebintu bino era njagala tutunuulire lwaki amaanyi gano amagule gasaba ebintu ebikaluubiriza ndowooza naalongeyo naye neebeera topiki ndala awo wennyini tetugenda kubanga tusukkawo kubaamu n'ensonga ya ddata kale twebaza omutonzi okubeera nga atukuumye ebbanga lino era n'atutambuza bukolokolo n'atutuusa ku mutimbagano guno ogwa Nalubaale the Divine era nga kitundutundu ku Kiwamirembe
Cultural and Heritage Foundation, bwesanya bwesatana ekitongole ekyatandikibwawo okubaako ensonga eziri mu byobuwangwa ezitereezebwa ku alaali era mu nsibuko. So tuli basanyufu ayi Katonda waffe era twebaza omutonzi olw'okutukuuma nga tuli balamu n'ebirungi byonna byattu n'okutwagaliza era bwe tutyo tusaba n'ebitannaba kutereera byonna bitereere biserere tubeere bulungi weewaawo weewaawo weewaawo.